Bulungi mpozi obw'omuganda. Abantu soko banjulire gwani. Amanya gange mpitibwa Muwonge Leo Emmanuel. Abamu bamanyi nga Leo oba abalala bamanya nga Emma. Ndi consultant na company ekola emirimu egy'enjawulo omuli okubaga ebiwandiiko. Era nga yensonga endeese wano olunaku olwaleero. Emma, emirimu gyo gikolera wa? Emirimu gyange ngikolera awo Kibuye nga kusala amalodi wenina ka office kangaawo wenkakalabaza emirimu oluusi ngikolerako ne mu tawuni eyo naye embeera yali yajjawo eya covid nebanga mu kibuga tekisasobola abeeramu bulungi naye nga namwe nkolera. So gwe omulimu gwolinga ategeeza nti owandika proposals? Mpandika proposals, business plans n'ebiwandiiko ebirala bingi n'okulijesalinga companies. Yes. Byonna obikola? Emirimu gyenkola muganda wange. Okay. Kakati muganda wange ekikundeesezza wano saagala tulese abantu abatulaba ombuulire ebintu bya Kayibanda nalabye w'omulugunya. Kayibanda mutandika ddi okukolagana? Watandika ddi okukolagana ne Kayibanda? Neyanza nnyo muganda wange. Kayibanda namusisinkana okukolagana naye omwaka oguwedde mwezi gwe-11. So basooka ne bampita ku sako yaabwe balina sako enansa nabagita Nansa na Agro Business Cooperative Society. Ne bampita ne mbakolerako internal auditing mu sako yaabwe n'okutereeza paperwork. We namaliriza Kayibanda nampita ate mu gwe-11. Awo mugendayo obakolera egyo emirimu nagikola mu Gwamwenda gwa 10 awo. Then mu gwe-11 Kayibanda nampita ng'agenda atandika omulimu gw'okumubrayizingira President w'eggwanga omwami General Yoweri Kaguta Museveni omukolera campaign n'okunoonya abantu ndowooza abatali bamativu ne gavumenti ya President waffe. So Kayibanda nampita najja mbeere nga muyambako nga mukolerako ku paperwork. Yampita bantu bangi njo be yayita sinze nzekka. Waliwo n'omwami mulala bamuyita Mukuba Byasi. Naye oyo ye yakomaawo teyeeyongerayo. N'abantu abalala bangi be twamiitingawo ku kalenda n'atubuulira pulaani ye nga bweri n'atuyita tubeere nga tutambula ffenna. Nze omulimu gwange gwakukola paperwork n'abantu abalala nabo nga balina emirimu egyabwe gye bagenda okukola. So nentandika okukola paperwork. Kayibanda n'atusuubiza nti ebintu ebitambula bulungi ffenna tugenda kufunamu era n'atusuubiza n'otutwalewo omukulembeze atulabe. Kati mu mwezi gwa Desemba ng'ennaku z'omwezi 16 Kayibanda yantwala ne bannanga ababe nali nabo waliwo n'omwami bamuyita Semaka wa Semaka Products akola bizigo n'ebintu ebirala. N'atutwala ewa President Entebbe mu State House ne tumusisinkana. Bwe twasisinkana President twamusanga akooye. N'agamba Kayibanda nti mbadde nkooye naye abantu bano bagende ojja bakomyawo olunaku olulala nga nina obudde obumala tutule twogere. Soko tugende mpola nga tetunatuuka mu State House. Kayibanda akuleeta ku ddiiru nga mugenda kukola ddiiru ki? Kukola biki? Kayibanda andeeta kumukolera paperwork, kuwandika zi proposals zigenda wa President. Okufunayo akasente ke nga y'omuntu then n'aka tiimu eno gyakozeeyo nga tiimu agiyita M7 tiimu Kayibanda. Era tiimu eyo abantu bangi bagimanyi bagirabye n'abamu osanga baali bandabyeko ne Kayibanda bamanyi ku tiimu eyo. So kati nga nze nzize kukola paperwork nakola zi proposals na reports ez'omu field kubanga Kayibanda ne tiimu ye nga batambula mu bifo ebyenjawulo bamiitinga abantu boogera nabo babajjako zi proposal w'ebityo. So kati nga ntambula nabo nenfuna information mu field nengikompilinga nenkola zi reports nga bwe nkola ne zi proposals eza projects ez'enjawulo ezirina okukolebwa bwekito bwe kyali muganda. Twakulabako wano muzeeyi we yajja awo mu kikko waliwo? Mu kikaawo mu kikko nze naliwo jasi najja nembeerawo ng'abantu ababa bonna abajja okubeerawo era ne Kayibanda yaliwo. Kayibanda ndowooza we yatandikira oluggira olw'omuseta we ndowooza lwegguliraawo mu kikko. Naye Kayibanda nti yali kadoogo teyamanyiraawo muzeeyi. Kayibanda yali kadoogo munnyo gwa musajja so teyamumiitingiraawo. Sigaye mbuno yamumiitingiraawo naye nze okusinziira ku bwe nalaba kuba Kayibanda yalinga atoba kutuuka wa President. Si buli yalwana mbu asobola otuukira President. Bangi nnyo abaalwana nze naye muzeeyi wange yalwana veteran. Osegera netasobola mutuukira.
Yes, so sibuli yalwana mba sobo tukira president. President wajja wano mu kikko bakwanjulayo, Kayibanda akwanjulayo. Ate banyanjula ne Kayibanda yennyini yafuna ofunyi chance awo nti yasangibwa ng'oleda amanyikiddwa ne bamutemera paasi n'afuna ne chance etulako mu tendi ya president. So teyakwanjula. Yajje katoto. Teyanyanjula otyo. Era awo emirimu gya ttiimu gyali teginatandika mu butongole ndowooza. So ne mukwatagana. Ne tukwatagana ne tandika okukola waaka. Gamba bahagala kino n'okikola proposal bweti n'ogikola proposal bweti n'ogikola proposal bweti n'ogikola reports zo mu field n'ozikola waliwo n'akatabo kena mu compiling era lwakuba unfortunately sikaina wano nemanye n'emboozi ekyagenda mu maaso era tujja kudamu tusisinkane byonna bina nja kuba nabyo wano nga mbitaddewo akatabo ako bakayita mulengera 221 nga koogera ku president Museveni bwe yalwana mu nsiko ki byonna nga bwali ekirabo eri Uganda n'ebintu ebirala bingi era akatabo ako ndi acknowledged ng'omu kubakola ekyamaanyi nnyo laba akatabako nga kabeera compile. Yes, n'emirimu emirala gyonna gye nakola. Kaakati Kayibanda akusitula akutwala mu State House. Yes. Okitegeera? Bakutuusa mu State House, mugenda mutya mu State House? Kaakati Kayibanda yali yatusuubiza otutwala mu State House ewa president. Ffenna be yali nabo kwolondooza omukisa gwe gwakwata kuba ku bantu bonna be yali nabo abasinga obungi teyabatwala. Alinako be yatwala abatono nange nantwala kuba yali yatusuubiza ndooza n'ekirala nti engeri nze gye nali mbeera mu pepa waakoona ndooza aliwo awajja okwetaagisa nga nina okukola ki okubaawo. So Kayibanda ne tugenda mu State House era ne kwolwo lwe tugenda lwennyini waliwo waaka gwe nali mprinting nga mwana mpulintinga namutegekera mu mmotoka nga tugenda. Yes, ne tugenda twasanga president alina abantu abalaba twagenda saawa nga 11 naye twamulaba saawa 3. Mwaka ki gwe gwe twogerako? Omwaka oguwedde mu December ng'ennaku z'omwezi 16 lwali lwa Monday. Otyo mutuuka. Bwe twatuukayo n'atwanjulayo. Bwe yatwanjulayo president n'abaako ebigambo bye yatugamba awo n'agezaako okutubuulira oba tusomesaamu awo bw'atyo n'atuwa n'obutabo bwe yawandiika. Bwe yatuwa obutabo obwo n'atugamba nti tusanze akooye kuba ekituufu yali akooye olunaku yali bize nnyo ng'alaba abantu bwali kiro. N'agamba Kayibanda abantu bano ojja bakomyawo mbalaba olulala. N'atugamba n'otugamba mugende muwandike bye mwagala okukola. Ngenda bbawa ssente mukole ki oba ngenda bbawa capital mukole bye mwagala okukola muve ku abo ababawabyo ababakozesa obulungi. Obadde wa people power oli waki? Obadde waki? Kaganda wange nzize nkolera abantu bangi. Nakolerako aba-FDC nenkolera aba people power. Nze buli azze nkola ki? Mwaniriza. Nze ndi service provider. Services zange tezirina kkala kuba noonya kawogo omuganda wange. Oli wabazze ng'aleese akawogo oba wakala kyo oba wakala kyo okola ki? Omukolera newankubadde ng'omuntu obaako gy'ogwa era nze nali ngweri nga si gweno nga gye ngweyo. So era omusajja akutwala ku luzzi. Omusajja antwala ku luzzi. Tutuka ku luzzi nnyini luzzi n'atugamba tuwandike bye twagala. Nemmanya nti no kaakati Muzeeyi omulabako, Muzeeyi Museveni omulabako oba tomulabako? Olaba we ntudde wano nalinga wano bwe nti Muzeeyi Museveni ng'ali awo wooli nga waatudde awo we twali tutudde. So kati ne ŋŋamba Mukama Katonda ntuuse ntuuse ku nnyanja ntuuse wannannyini nsi bamafiya bukya balemesa abantu omutuukako. Leero nze nkoze eki mbotodde. Yes. Kati bwe twavayo nga tutegeka kuwandika bye batugambye wandika nakulinda lunaku lulala kutuzaayo. Kayibanda akwanjulayo takwanjulayo? Kayibanda yannyanjulayo n'agamba ono wa people power era muleese ewa jjajjaawe n'amugamba byonna byenkola muleese ewa jjajjaawe osanga anaakola ki anamubuulira ensonga ze zimutwala eri azikole ki azigonjoole ajje kuba nze muganda wange nze nkoledde abantu bangi ate n'ekirala nina ekibiina by the way ekibiina ekyo bakita Youth Talent Boost Club promoting talents kibaddewo for over 7 years ne 2017 nakyaza ambassador wa America. So kati nga nzize nnyamba abantu bangi era empapula ezikwata ku ekyo ekibiina bwe tugende wa president nagenda nazo nga Kayibanda maze omulaga buli kimu ng'akimanyi nangamba bwe tunatukaali ojja byogerera twatuka okuva mu mmotoka gye tujjiddemu n'abinzijjako n'abizza mu mmotoka ekitegeeza nti tayagala ebyo byogereko. Kayibanda projekiti zo empapula zo projekiti zo nga gwe omuntu mugenda nazo wa Muzeeyi? Yes, nabimulaga nga tetunnasimbula nangamba ndaba tugenda eri ojja byogerera nensitegeka bipapula bulungi ne tulumba bwe tulumba naye ebibya byennyini bye mukolera
proposals nga ziwera oba nga mukaaga kuba waaka gwenkoledde Kayibanda muyitirivu proposals nyingi so kakati najjayo ebibye n'abitegeka n'abinkwasa nange nenzijjayo ebyange kuba twali twakyogeddeko nangamba njabyogerera tutuuka wali yabinzijjako bwati n'abizaamu mu mmotoka saanyega kigambo nze ndi muntu mukulu ndowooza ntegeera nsoma obwongo bw'abantu ekiri okola bukozi kyokoze nemmanya kyekiddako nanzijjako empapula n'aziza mu mmotoka nensirika ne tugenda nemmanya nti kati ekyo kikomyawo tayagala mpapula zigende so nga yandiŋŋamiddewo nesizeeti naye era saatawana kaayana nagamba owaayo kankole ki mwalimu temwalimu bitiisa mwalimu just proposal y'abavubuka kuba ekibiina kyange kirina abavubuka bangi abannabitono ab'enjawulo n'abakola ebintu eby'emikono so kati nga njagala nteekako proposal ako osanga wayinza okuvaayo ku katooke abaana ne bakola ki njagala sooka ntegere ensonga eyali baali bakutwala ku nsonga ki ensonga eyali entwala kwogerera mpapula zino na biri eri waaka gwenkolera Kayibanda yes so kati nakuntuusa wa mukulembeze okwemulugunya kwange akufune abe wekuba kuyambibwa oba ekuba kutereeza kwemulugunya kwange kutereezebwe tugende mu maaso kuba nze ndi muntu wankulaakulana nkoledde abantu ebintu bingi 2018 nafulumya abaana 246 nga basomye ebyemikono ku bwerere nga tewali n'omwasasudde yadde n'ekikumi nabafulumizaawo ku kesisi emakinga omukolo bwe gwali so nzize nkola ebintu bingi nnyo ebyenjawulo era nzize ndabikira mu kamera emirundi egy'enjawulo guno si gwe gusoose ndabikiddeko mu kamera nga nkola bintu ebiyamba abantu muzeeyi bamukutuusaako omugamba nsonga ki Kayibanda yakukkiriza okwogera n'omusajja oba teyakukkiriza kati yatukkiriza okwogera nze muzeeyi ne mugamba ku by'essomero eryo lye nalina eri ebyemikono kuba essomero eryo nalitandikawo n'ekirubiro ekiyamba abantu nga nkozesa obusende bwange obutono nga bwe noonya ne kubanyamba nenfuna omukisa embasi ya America nenkwatirako nempaka sente nsobole okola ki okusomesa abaana by'emikono kati kulanti bwe yaggwako okusomesa ne kukoma kubanga nga siina bikola ki bikola okutwala abaana mu maaso so president ne mugabako munaye essomero eryo lyaliwo naye lyakola ki lyayimirira nga sisobola kola ki kweyongerayo kusupportinga abaana kuba ekito oba okikoze nga kyakuyamba abantu ozo basomera bwerera tuyinza tandika bagamba nti bakole ki basasule so kati bwekito bwe kyali nembi munnyonnyoramuko ne mugamba ne ku kampani yange eno ya consultancy nenje mugambako ne mugamba nina ne consultancy company ekola bweti mirimu bwegiti so kati n'abalabe nali nabo ne beeyogerako waliwo omwami bamuyita Semaka alina kampani bagita Semaka Products akola bizigo n'ebintu ebirala naye neyeeyogerako era yagenda ne pepa wakawe wetwagenda tuwasangayo General Nalweiso twamusanga mu State House ne tusangayo n'omukyala bamuyita Rose Kanyesi yes naye twamusangayo so idea zo muzeeyi azibayinga abagamba muzeeyi yatugamba mugende mwandike bye mwagala okukola mubireete njabba wakapi bato president yatugamba n'agamba ne Kayibanda bano obaleese naye mbadde enkoye ogenda bakomyawo omulundi omulala president n'atugamba n'otugamba tuba tuddayo tugende n'enva nnungi n'atugamba nva nnungi naye n'agamba anti era ndowooza munaye be bamu ku bantu abeetaaga bamanyi nga balina kye basobola okuyamba singa baba bagenze mukola emirimu yes n'atugamba tuba tugende n'enva nnungi bato bwe yayogera ffe bwe twavaayo ne tulinda lunaku Kayibanda lwatuzaayo naye ne tubiwuliranga mu nkubo ng'agamba abantu tasobola kutuzaayo era buli lwedda ng'eyazange bantu bala so kati ne proposal yange yennyini yasooka kufuna kugoba bibye biyitemu n'alyoka mpa enamba ya afande Night ali awo Lieutenant Colonel Night n'aŋŋamba gwe nawe ebiwandiiko byo mukubire mukole ki twatagane so abimuwa luno olusemyo nga bagenze ne Suuna Beni kibuuki anna emivuyo giri mugundi so kati Suuna Beni ono wafu wa people power nze Suuna Beni wa people power simumanyi nze manyi Suuna Beni akola ku Bukedde gwe mmanyi atera okukola Suuna Beni naye olinga ngamba nti Suuna Beni naye yagenda omulundi ogwasembayo bajja ndoza zaali nga 25 mwezi gw'omusanvu awo ne Suuna Beni naye ne mukolera waaka ne bagenda bonna owaayiriza oba wakolerako ku pepa wamukolera pepa waka gwe wategeera otya nti Suuna Beni naye yagenda bwe mutyo muwaayiriza abantu nkugambye Suuna Beni kati Kayibanda bwe yagendayo omulundi ogwaddirira ogusembayo we baali baddayo ogusembayo
yajja ne Suuna Beni najja ne Gayi wa Mukama n'ayamba yo kampani ya Mukama n'ayamba najja naye najja n'abantu abala era Suuna Beni naye ne mukolera waka gwe namukolera yes nze nakola waka Suuna Beni namupulintingirawo ku Salama Road ku Ndagire House we nali twamitinga ku studio ya Kasumali walinga ku Pakalasti ya Makinde we twamitinga Suuna Beni nambulira byayagala okukola nabyo ne mbikola yali ayagala ki Suuna Beni ate Suuna Beni yali tubireke ebintu Suuna Beni ne bamutwala naye ne bagenda bonna Kayibanda ngate ngagotegwe yasooka tebannaba ati Kayibanda mba maze obbawo ebiwandiiko byabwe byenva okukola awo ebya Kayibanda mbimuwadde ne Suuna Beni muwadde Kayibanda n'aŋŋamba tugenze sigala ng'osaba essaala bato bwe yaŋŋamba ne bayingira emmotoka ya Suuna Beni yagamba nabala obbawo ebiwandiiko yaŋŋamba tugenze sigala ng'osaba essaala bato bwe yaŋŋamba nsigale nga nsaba ng'olugokutwala muganda wange nali nze olaba nze we mbanga luli twagenda omukulembeze n'amugamba nzizeeyo nasobola okuzaayo abantu abalala nga tanzizizaayo osegeera kati awo nziranga embaateka butegeeza yani saataana munyegamba obaki obaki osegeera namugamba bugambi kale ne mbasiibula ne bayingira emmotoka Suuna Beni n'avuga ne bagenda Entebbe ne bagenda Suuna Beni yafuna teyafuna amawulire gwe mawulire amawulire ki buli mbo yasaba obukadde ago bw'alina ekimotoka kyayagala ekikampeyini kituufu ekimotoka bwe yali ayagala ekimotoka ekikampeyininga ekiyita abantu okulonda kyali kijja kati proposal gye nakolera Suuna Beni yali esaba motoka kituufu eyokola mobilization yagikole proposal eyo era yalimu ezo sente yafuna ku sente kati yafuna ekya sente ekyo kiraba olwo olunaku lwe baagenda bonna Kayibanda buli muntu bweyagenda naye enkeera lwagenda okuziba nga buli omu alina sente oba babawameka oba mmeka simanyi naye kyemmanyi enkeera waalwo buli omu ku bonna nga we baagenda buli omu bamuwa sente yes oluvannyuma Kayibanda ne balyoka bamuwa emmotoka kati proposal y'emmotoka gwe yagikola bwekyoba omanya waaka yenna yenna owa Kayibanda agenze mu State House ne mu ba government officials abalala oba abatali eri mu State House yenna waaka wange yenna waaka wange era muyina mu soft copies olulala wonooba okomyewo wano ngera mu printing ya mbipange wano booti obiraba kati omusajja n'afuna ebyo byonna Suuna Beni ne babawa tofunanga kantu kati we bavaayo Kayibanda namukubira essimu n'aŋŋamba namubuuza bitambudde bitya n'aŋŋamba ebitambudde bulungi n'aŋŋamba bitambudde bulungi nti kati proposal yo ngiwaddeyo ngenda kuwa ennamba ya omukyala gwe nagiwadde proposal omukubire mukole ki mukwatagane yes ne mugamba kaale ne mubuuza kati nkulabyeko ddi n'aŋŋamba enkya katulabe enkya ojja kundaba enkya ojja kundaba bwe yatuuka olw'enkya nkuba essimu ya Kayibanda ng'ennamba zange zonna ziri mu blacklist MTN ng'eri mu blacklist ne Airtel ng'eri mu blacklist nga kati okwogera naye nkozesa simu ndala sikyakozesa yange so kati ne mukubira awo n'aŋŋamba tujja kumiitinga ku makya ng'avudde ku mpewo ku Bukedde kye nakola kuba manyi puroguramu yeggwa ssaawa 4 ku makya kye nakola saa 3 kituuza nsanga ndi ku Bukedde ntuusa awo nengenda ku reception ne mbagala njagala kulaba mukulu Kayibanda ne ntuulaawo ku butebe obwo waiting chair ndowooza omanyibwawo gy'ova obumanyi obutebe obwo ne ntuulaawo ne ninda Kayibanda essaawa ezaawera ne nkuba essimu ye essimu ngikuba kati olwo kye yakola MTN bagijja mu blacklist Airtel n'esigalamu kati nga wenkosa MTN awo ng'esobola oyitamu n'enkubira Kayibanda n'aŋŋamba ate nfuddewo ku Bukedde simanyi nina abantu bengenza olaba tujalabagana edda olwo ne lugenda olwaddako n'agenda ku studio ya Kasumali wali ne wabaako nzibirako nti waali nengenda ne mmugwako olwo nga maze omuwandikira message nga sinamukola na bino ebipapula byonna bino nasooka ne muwandikira message ne mugamba Kayibanda oli musajja mulokole era Bayibuli egamba omuntu analyanga ku ntuuyo ze ne mugamba oba manyi nti sente ezo z'ofunye na byonna by'ofunye kuliko entuuyo zange badde nsaba ndye ku ntuuyo zange ne mugamba nakwesiga lwa nsonga ngamba oli musajja mulokole naye kati essaawa zino ndi kulaba Kayibanda omutuufu gwe bangambako kuba ntu bamponinga Kayibanda
ne bangamba oyo omusajja omulaba mubi nnyo muyaaye era tukusaasira bamugaba nsaasira n'okunsaasira olina gaba musajja wattu ng'olabye ng'ogenda kukolera bwerero z'onoofuna ng'ali abato banaye edda nedda emyaka n'emyaka tebalina kye baali bamufunyeemu gw'onoomufunamu munaye oba n'endowooza oba tebanjagaliza oba ki kati gwe gweya mu meseji yakisamu ne mugamba nti kati ndabye Kayibanda omutuufu gwe baŋŋambako nabisa mu meseji kati nenduka mugwako ku studio we namugwako ku studio yali azze kola kalange wakasumaali awo nga ku pakalasti we namugwako ku studio ne mulinda zo kamalo kola kalango kewe yamalo kola kalango ne muga nenzijao nangamba ema situfu tusana nga tulina obudde bungi tutule twogere naye soko wandike namba eno soko wandike namba eno nampe enamba ya Fund Night nangamba bwe yawe ebintu byange mukubire nkoleki ntogere naye yes nangamba ebisigadde tukisibisa bino obudde tukoleki tutule twogere nentambula nengenda Kayibanda na tukwate kubona ekyavaamu nsanga wano n'otuukaawo n'otuulawo n'akutuzaawo takunyega biki olugira obudde nga bugenda ali mula abantu baranga gamba tujalabagana ekyo webito nembikoowa we nabikoowa ebyo nempandika ebbaluwa soko olinde nga tetunagenda ku bbaluwa mwe mwali mu ddiiro no mugikutula mwateesa sente mmeka wali omulimu wali olina kukolera ki wali olina kusasulwa nga sente zivuddeyo oba omulimu agreement yali etya kakati Kayibanda we nali nkolagana naye twakkiriziganya nga woneegatta n'omuntu mubeeko kye mukoba bwekivaayo okusinziira ku kivuddeyo we mulaba buli omu enfunamu gyagenda okukola gyagenda okufunamu tetwakkiriziganya mbu angenda kukolera sente bwezito oba bwezito ekyo tekyaliwo naye twakkiriziganya nti nina okufunamu okusinziira ku kigwanidde so bwekito bwe kyali era n'atugaana otugamba otutwalayo yes era kwe kuntwala okwo okukweya kukola yes naye ate teyanzizaayo bamugamba nzizeyo kati ekituufu kiki weemulugunyako kati kyeneemulugunyako ekituufu ekisookera ddala Kayibanda nsasule waka wange bina gwe nakola nali manyi nti kantutte ku luzzi naye ngena senayo ekyange yes nange ngena senayo ekyange neme kutunula ku kyakoze eki ku kyasenye otegeera yes kakati engeri gye yanemesa okufuna ekyange ate yagaana okunzizaayo n'ebya proposal nesimanya bigenze mu maaso naye omuntu ebintu byazaakola no mu kusooka bye bikulaga osegeera wemba nga nsobola okukwata ebipapula nembiza mu motoka nga nage tugenda ojja byogere olowooza byompadde mbitwale nga gwe toliiko mba nsobola obituusa yes so kati Kayibanda njagala olinamu ekirowoozo nti empapula zo zirabika tezaatuuka ekyo kyensuubira so kuba sirina feedback nemu gye nali nfunye nekye nali nsuubira mbu ajja kunzizaayo yagaana okunzizaayo kuba osanga waaka nalizeyo ne waaka omulala nemwogerera osege bangamba nvanunyi netamutwalanga era kyemanyi ndowooza Katonda abanyambe nenzayamu nenfuna omukisa oguddayo nze nvanunyi nja munoonya mutwala kakati tusooke tugende ku kyempapula nga tetunagenda ku kyempapula Suna Beni wali omubanja kuba oŋŋambye naye wali wa mulomo Suna Beni omubanja oba ye omusajja ye yakusasula Suna Beni we nali nkola oyo proposal gye namukolera wa Kayibanda we nali nkola eyo proposal engeri Kayibanda gye yamuleeta saatunula nnyo era kyovula Suna Beni namukubirako kasimu awo nangamba ajja kujja twogere n'atajja naye era neŋŋamba nekitwala simple yes naye nga era naye wakawenze namukola oyo gwe yatwala so Suna Beni talina musango talina musango ku saidi yange ekyo kankitereeze Suna Beni muganda wange gwe sikwinaako obuzibu wakawo namukola olunaku lumu omusajja yakundeetera wakawe mukoledde emyezi 5 gye namukolera yes kati wakawo mutwala mbu yajjira mu wa Kayibanda newankubadde nga mu sente zemanya Kayibanda saamuteekamu taliimu naye Suna Beni simubanja talina buzibu aba yakadde asobola okumpaayo akantu sirina buzibu naye simubanja manja Kayibanda awesitinze emyezi gyange 5 nga nkola wakawe anzunza nzize eri nina okulya mu ntuyo zange njagala Kayibanda akwate $29,1000 ze navaluinga mu waka wange yonna gwe nakola azikwate azimpe oba nzizaayo wa president well and good oba tanzizaayo kubanga baliwo okukuba bikono baliwo kukozesa abantu nga amadala kolaki kubayita kuba naye batwala mutwalo so nga yamutwala bw'ataasobola kumuyitamu oba kumwebakira n'amusala wa mutwale
nze ndowooza nti Kayibanda ekyokutwala abantu abalala yandibale takina mu buzibu. Tugende ku mpapula zino. Empapula zino zaaki? Empapula zino eno ebbaluwa esooka, ebbaluwa eno nagiwandiika ng'eringa demand notice oba ng'era ekola nga intention to sue. Nangiwandiikidde Kayibanda nga ntaddemu background yonna eya bye tuzze twogerako, byenzize nkola biki byonna n'empisa gyampisizaamu, ne mmaliriza nga mugamba ansasule ssente za waka gwe nakola yadde biri byagano wa proposal yange yagaana ogiteekayo. Wadde biri byagano? Yes, ansasule kuba waako ono nakola ki? Namukola. Ate nze sikyakolera abantu bankozesezza obwerere muganda wange, abantu bankozesezza ng'amadaala. Oli najja ng'agonze nga sobola n'ofukamira wansi omukolere waako, omala omukola toddamu mmulaba. So kati ebyo nabikoowa, sikyakolera bwerere. Ebbaluwa eno, yes, ebbaluwa eno nagiwandiika simanyi agifuna. Yes, agifuna nga nkopinzeemu His Excellency the President, ne nkopingamu PPS Dr. Omona Kenneth, nenkopingamu ne Lucy Nachobe. Kubewa madamu Nachobe yo twagendayo kukeera nga ndi ne Kayibanda, twagendayo ko omukyalo. So ebbaluwa eno yabatuukako abantu? Yes, ebbaluwa eno yatuukayo. Ebbaluwa yo yatuuka, Kayibanda ne n'agifuna, tewali kye yanyega, n'asirika. Bwe yasirika ennaku ze namuwa ne ziggwako. Ennaku eziggwako ne ŋŋamba owaayo omusajja ono kamwongere, ne ŋŋenda ewa looya wange. Looya ne muwa instructions, ne mugamba addemu awandiika ebbaluwa eno. Y'ebbaluwa eno eva ewa Council Barnabas. Newandiikibwa eno ng'erifalinga kweri gye nawandiika, era nga ejjuuliriza kweri ng'emujjukiza emulimindinga okusasula ssente zino zenkola ki? Zemmubanja ze nawandiika mu eri esooka nga mubanja ziri $29,000 mu emitwalo 10. So kaakati ebbaluwa n'agifuna. Ebbaluwa yagifuna mba ndi awo nga bwolwo nfuna kasimu ka Kayibanda nga nkubira essimu nga mbuuza oli ludda wa, nga mugamba ndi ku office, nga ngamba jangu wane wakasumaali ku studio. Nga nsooka nkubira looya nga munnyonnyola nga mubuuza ngenda oba sigenda, looya nga ngamba gendayo labe. So kati nali twali tulina ogenda tusingane ku office ya looya eri gye tuba tubimalira, naye awo okutambula awo biki nga biyinza omumala obudde. Looya nangamba genda omulabe. Bwe natuukawo Kayibanda nangamba simanyi bakukolimira opapye, simanyi biteera ng'omukolimire bwato bwabeera, tomanyi kye mbadde nkulowooleza, biki tomanyi bye mbadde nkupulaningira, deredere. Twayogera bingi nnyo bye yayogera, ne tuwanyisiganyawo ebigambo, era yayogera bingi, ebigambo bingi bye yayogera. Tetwakkiriziganya kale kwegamba. Bwe tutakkiriziganya era bonna abaalimu mu studio baalimu ne basirika ne batutunuulira. Kuba ekisooka ekyali kitukaanya bonna baali bakimanyi. Yes, era nga bamanyi nti nze zenga mukolera, era bonna bakimanyi, tewali atamanyi, bonna abo bamanyi. Ne bano bonna abatambulanga na Kayibanda bonna bakimanyi. Yes, bonna bamanyi. Bayinza obutavaayo kuvaayo okutuula kuyimirira mu kamera kwogera naye nga amazima bagamanyi, era bwe twali awo mu studio nga tukaayana era nga kye tukaanirako manyi kituufu. Bwetyo ne tulemagana. Bwe twalemagana Kayibanda n'aŋŋamba oba musibe oba mutwala mu kkooti nkole byonna byenkola ki byenjagala. Bwetyo twawunzika ne nkwata ekkubo ne nva ewa Kayibanda. So era eno ebbaluwa eno esembayo eva ewa looya yamuwa ennaku 14. Ennaku 14 ziggwako enkya. 14 okukola ki? 14 nsasule. Bamuwa 14 days oba ekyensonga zeeyongerayo mu kkooti, era kati tuli muzikolako. Kayibanda ngenda mutwala mu kkooti nzitunkire nayeyo kuba nina obujulizi bwonna obukakasa mbu mubanja. Nze sikyakolera bwereere ewa pulezidenti, nja kuddayo mukama wali bayagadde yannemesaayo nannemesa okufuna pulezidenti bye yansuubiza obulu, naye kati kino kyo ansasule nakola. Pulezidenti yali abawa date kyokubazaayo oba date yebadde tennatuuka? Pulezidenti yatuwa date wabula yagamba bugambi bajja kukola arrangement tuddeyo, naye okuva ku Kayibanda zeeyo emirundi egiwera 3 nga tantwala. Yes, so ekyo kitegeeza tasobola kunzizaayo, osanga mu ejo 3 jazzeeyo mu mwali ogumu nali nina okugenda naye teyantwala. Ate kati awo mba nkyalinda kyekira oyo takyasobola kunzizaayo mujja ngafunye mulala. Omusajja wamukola ki oba watuukayo olina ebintu byewagamba nannyini nnyanja n'omugamba bwayi omusajja ono oba olina bye wayogera eyo byakulekireeza? Amazima sina bye nayogera bireeta buzibu, wabula ye Kayibanda nga ye ndowooza
nze nkifaananyi ne luli okugenda erabika ali mistake alabika teyagenderera kututwala ffe be yatwala kubanga omuntu agenderedde okutwala abantu tebasobola kugamba obazeeyo n'ogaana okola ki okazzayo nga tebalina kye bakuuza siina Kayibanda kye namukola osekeera Kayibanda mubeereddewo Kayibanda ntobye naye nnyo nga bw'okiwulira mu mbeera yonna gye sobola nakwogera wano so siina nnyo kyamaanyi kyogamba mbu oba nali mukoze kino mukyesobola okunnemesa wabula ye ndowooza alabika tayagaliza bwagaliza alabika tayagaliza yarabanga abagenda omuyitako kyensuubira nze so ebintu bino ogwobirabanga ebyekifere nze ndabiranga ebyekifere kubanga ate bannaye Pulezidenti Museveni ow'ekitiibwa pulezidenti omulungi sikuyinaako buzibu nkwagala nnyo okoze ekyamaanyi okulabanga Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni omusajja oyo akoze ekyamaanyi okulaba nga akulaakulanya abantu akulaakulanya abavubuka akulaakulanya ensi yaffe naye obuzibu bwalina sikyukanga naye amazima googerwa osegera so obuzibu bwa anti mbadde nkugamba mbadde mmalayo nti Pulezidenti agezaako kola ekisoboka naye bano abantu abamutuukirira bano nga Bakayibanda be bamwonoonedde osegera omusajja talina buzibu oyo talina buzibu obuzibu buli kuba n'abakola ki Bakayibanda bano Bakayibanda abo bakawuukumi abo obuzibu kwe bali nti obuzibu bwabwe buli luddawa abamu si Kayibanda yekka oba si ntino Kayibanda asaba abantu sente n'abasinga obungi okutwala omuntu eri amuggyako sente kyokka ate gy'alina omutwala olwazino sente zasasudde amutwale ate era wamutwala oluusi kyayina ovaayo nakyo ne bakituulira oba oluusi kyonna kyonna ng'ovudde ku kyo kimenyako tekirina buzibu basobola omumenyako kasobola naofu naye oluusi kyonna ne bakola ki ne bakitwala oba oluusi bwe bategeera mbu ofunye omukisa ogutuukayo Pulezidenti akusuubiza kino nakiri ne bakuggalira okola ki okuddayo kati abantu abo be boonoonye Pulezidenti be bamutattana tetulina bintu bye tulya muganda wange naye era Pulezidenti wa ggwanga Pulezidenti talina buzibu owekitiibwa Pulezidenti tolina buzibu obuzibu buli kwaba abantu b'okolagana nabo abantu b'osindika ku gurawundi bakukiikirire bakole emirimu gyo bafere babbi bayaaye bebo bamafiya be boogerako bennyini abo bamafiya era owekitiibwa Pulezidenti abantu abo basengejje mpolampola bamwogende ng'obeekutulako babi nnyo nga bw'okiwulira beefuula abaagaliza bajjeeyo nga bagoba byabwe nga bano abantu be baleese nga baagala bakozesa ng'amadaala bagguke bwe bamala okugguka nga basuula eri nga babeerabira ate oluusi abamu nga baagala batuusaako buzibu yembeera eyo sebo ekitwa Pulezidenti kamugambe okukakaza nti abavubuka oba olina kyobayambye mpita ne muganda wange Masembe si bwe kiri fe tetujja kukakasa bintu byo byokola nga tonnatuyita ebyo nze nafuna omukisa ogwogerako ne Pulezidenti ne mpulira ebigambo ebimuvaamu nakwata n'obutabo bwe yawandiika obwenkulaakulana osege n'atulaga sectors abantu bwe balina oyita okwekulaakulanya biki byonna Pulezidenti talina buzibu era Pulezidenti ayaniriza buli muntu obuzibu buli ku bantu abayitwako okutuuka wa Pulezidenti bwe buzibu okayo buli era be boononedde Pulezidenti era be bagenda n'omulemesa embeera alimala kumpita n'okamera pazoni wange ntegeere nti talina buzibu ku bavubuka muganda wange naye ebyo byonna byomwogera naye ekirala muganda wange ebintu bino mba mu bigobe eyo temutugira naye we bitabuka nga mutuyita muganda wange nti ebintu ebyo we tuba tubigoba oluusi nti abantu be tuba tusobodde okukwatagana nako mukadde oba tulinako contacts oluusi be tuba tusobola okukola ki okutambula nabo mu budde obwo naye nga bw'oba ofunye omukisa kati nze nkuwa example nenfuna omukisa oguddayo ate nga manyi na gufuna kati siyinza kuleka muganda wange osegera nze nkubuli amazima bayidayo kino ekigambo nkyogera singa nziramu nenfuna omulimu omukisa okutuuka ewa Pulezidenti Museveni buli muntu yenna gwe mmanyi nti baali bamugjeeko ku ssente omutwale wa Museveni ne batamutwala oba baali bamututte nga alina okufunayo ekintu kyalina okufuna ne bamulemesa oba yali baali bamukozeseza ng'eddaala buli muntu yenna nze ejja musiba mutwala okujjawo nga banga Uganda ekisembayo muyinaku bwe mwasayininga ng'ebintu bino mukola oba mwakola kibulaadi nga bwe nagambye ebintu ebyo nti
twalinga bw'onobeera n'omukwano gwo ne mugamba buntu wanajja mukole ebintu mu Sseruganda nga weekiyita mpuluma agenda kufuna twakola Sseruganda naye ekirungi ekiriwo mu waaka wange gwenzize nkola nina wenjogerwako era mu waaka omwo mwennyini omwo mulimu ekiraga nti nze nakola ekisooka akatabo ke yawandiika akamulengerako kenagamba kena arrangi nga bweki byonna byonna nendaba nga nkafulumya nenkakola akatabo ako mwendi nga mu acknowledgement mwaka akatabo mu novo manyi oliwo obawandiika akatabo waliwo okolera acknowledgement neweebaza abantu abakoze ekyamaanyi okulaba nga akatabo ako kakolebwa mwendi mwaka akatabo kamulengera era abantu bangi abakafunyika bali mu gavumenti ab'enjawulo basobola okukebera ne balaba mwaka akatabo mwendi then ekyokubiri field report season ezaavanga mu field reports ezo nasayininganga ne Kayibanda nasayiningamu prepared by nga nze ndiwo nensayininga approved by nga Kayibanda nasayininga so kati ne propose emu eyogwo omulimu ogwokolebwa ku ground ogwo proposal yawandiikibwa ng'eraga nti kampani yange egenda kukola in collaboration ne tiimu ya Kayibanda tukole omulimu byonna byonna mu ebiri n'ekirala ekisinga obukulu abantu ababeerangawo nga buli kimu kikolebwa yes newankubadde nga bamu basobola otya okuvaayo naye wali abasobola okuyimirira ku mazima ne bafaayo ne bambeerawo ne bagamba yes kubanga era naabo batasobola kuvaayo bennyini bavayo ne bagamba musajja byabanja bituufu naye tutya Kayibanda n'atulaba atya singa ekiwandiiko kino ngambe ki deadline yanca singa Kayibanda agaana okukola ki okurespondinga ki ekiddako ensonga za Kayibanda zino looya wange azitambuza era essaawa yonna ajja funa samoni mu kooti essaawa yonna bagenda mu samoni misango ki gyabufere nze njagala kunsasula yanziba yankozesa obwerere nadda nsasula era buva obufe njagala kusasula ogambe banja mmeka $2,900 waliwo time ey'okuteesa naye oba tewakyali nze siina buzibu kuteesa naye era ne luliwo yampita ali ku studio nagenda tuteese naye ne tutakkiriziganya naye nze siina buzibu na muganda Kayibanda mutwalanga kitange baidawe kuba ne kitange yeseekuya era nsobola okuddamu nenteesa naye ne tuddamu ne tukola mikola ki ne tutambula singa tuba tukkiriziganyizza osegeera naye waba yalaga nti buno obudde tanneetaaga nze tebankozesa sirikondo mu muganda wange nsonyiwa okyogera njagala osasula naye n'okuddayo njagala naye era waba tantutte Katonda asobola okunzigulira ekkubo eddala n'enzirayo naye ng'era waba asazeewo anzizeeyo sikiina mu buzibu banja kusanyuka ate era akasembayo njagala mukulu Kayibanda nsasule njagala nsasule ekyokubiri sebo wekitibwa pulezidenti njagala kukomawo nkomewo wansuubiza okuddamu okundaba omusajja eyandeta yagaana okunkomyawo n'otugamba tuwandike proposal otuyambe mu projekiti zaffe omusajja simanyi ba proposal yagiteekayo bateyakola ki teyagiteekayo so njagala nziremu ofuna omukisa ogukomawo sebo ekitibwa pulezidenti kusisinkana twogere bye tutamaliriza tukole nfune support yonna gye nsobodde okufuna ngende maaso n'okukulakulanya abavubuka kubanga nzize nkola ebintu bingi nga mbakulakulanya bingi nnyo bye nzize nkola so singa mba nfunye support ate nsobola okukola ki ogenda mu maaso yes nze omutima gwange nga nze muyambi kuba natandika okukola charity nga sirina ssente nga sirina nga ndi mwavu otegeera naye ng'osobola ofuna omutwalo gw'ofunye n'ogamba zino 2 oba 5 kanziteeke muno nange nkole ki ndi 5 so nenzijanga nnyamba era abantu bangi benkoledde bangi nnyo singa nkeera nkya nempita ninga buli muntu gwe nali nkoledde ajje wano wasobola okugira we tuli nze nkubulya amazima wasobola so akuwa sente zo ekintu kitereere mukulu Kayibanda nga bwe nakugamba mbu sikyakolera bwereere era nkiddamu sikyakolera bwereere ojja kunsasula ssebo mu mbeera yonna ndi mwetegefu okukwata buli kkubo lyonna erisobola okunsobozesa okulya mu ntuuyo zange kyonna kikugamba era okimanyi era nkizeemu ogwokubiri era ndi mweteefuteefu okukwata ekkubo lyonna erinansobozesa okufuna mu ntuuyo zange sikyakolera bwereere